kyanaku nti omukulembeze waffe oku ntikko taliiwo ate si lwabwe yagalire ebyaliwo byonna mwabiraba kalulu tukayitamu nga bwe kaali kakavuyo kutta bantu n'ebirala tukavuddemu bamunoonya bamuwenja ng'alinga eyaza omusango okwesimbawo ogutali musango mwalaba bagenda ewuwe mukyala we ne bamukuba enju yonna ne bajaasa amadirisa enzigi ne bazikutula kwegamba ne boonoona buli kimu mukyala ne bamukuba ne weebuuza kakati mukyala we ono ye yakola ki yazza musango ki oli kale muyinza okwamulanga nti omusango gwe yazza kwesimbawo kuba pulezidenti mwe ekyo kivve kakati naye nga babamuwenja ekitegeeza nga balaga baagala bulamu so kati okutaasa obulamu of course ng'omukyala alina okuva kuba kakati bagenze ne bamukuba omusajja bamunoonya okumukolako obulabe so okutaasa obulamu kwe kusooka aveewo nga kyetaagisa waliwo abantu abamu basooka nakukivumirira lwaki agenze lwaki avuddewo naye ensangi zino mbala bagamba eyakola kituufu kuba kiba kyetaagisa oluusi okusooka okutaasa obulamu naye nga kaseera kagenda tuuka akomewo kubanga munnayuganda era talina musango gwe abazizza okwetaba mu byobufuzi of course n'abakulembeze abalala kati deputy president ono Muwanga Kivumbi mwala tuvudde mu kalulu bagenzeewo bassa abantu bamukutte n'amala ebbanga mu kkomera avuddeyo kati bamuzizaayo era tukyalwana okulaba nti avaayo ba deputy presidents baffe abakyala owa Northern Uganda ne Western nabo mujjukira abaabawamba kumala ennaku eziwerera ddala nga tetumanyi wawe bali etugamba bannange bano bazizza musango ki bwe guba musango lwaki tebatwalibwa mu kkooti ebintu bino ebyobumenyi bw'amateeka bannaffe abamu buli we tubyogerako balabanga ye bannange mubadde ki nga ensonga zino nga muziremerako nnyo lwaki temwagala tuziremereko lwaki temwagala kugoberera amateeka kubanga omuntu yenna asobola okuteeberezebwa nti azizza omusango juzi mu palamenti nagamba nti olaba neyaliko vice president bamukwata Professor Gilbert Bukenya namba 2 ow'eggwanga ne bamutwala mu kkomera kitegeeza nti tewali ali waggulu w'amateeka naye bw'oba okwasisa amateeka ogatambuliddeko lwaki omuntu omukwata n'omutwala eyo teri amanyiwa waali poliisi neemwegaana nti bo tebamumanyi ate munnanga abapoliisi ebiseera ebisinga babeera batuufu nga tebamanyi si be bamulina omuntu ono so kati bwe tugendayo ne weetoola police stations ez'enjawulo mu banoonya apoliisi ne bagamba naayo fe abantu bano tetubamanyi ne bwe tugenda mu kooti fe writ of habeas corpus era poliisi neteekayo affidavit nti tetubamanyi ebiseera ebituufu bingi babeera batuufu so kati abakyala abo ababiri era nabo baawambibwa okumala akaseera paka eventually nga wayiseewo weeks zaali nga 3 awo bwe zityo niomala ne balabika kati byebigenda mu maaso nga nabo babeera mu kutiisibwa n'abakulembeze ab'enjawulo ffenna nga bagamba tujja bakwata tujja kukola ki naye etugamba fe abaliwo tujja sigala nga tutambuza obuvunaanyizibwa so yes ekibiina kikosebwamu kubanga obukulembeze obw'oku ntikko bufunye obuzibu obwo tebaliiwo n'ebirala bwe bityo naye ekibiina weekiri abakulembeze abalala weetuli nsonga tuzitambuza abawagizi baffe gye bali era tusigala tutambula newankubadde si kyekimu nga semaka kankiyite bwe ntyo bw'aba taliiwo embeera ziba tezitambula bulungi naye pulezidenti waffe tumuwuliza era n'atuluŋŋamya ku nsonga ez'enjawulo tusigala tuwuliziganya era bulijja akomewo waliwo abagamba nti nno deputy president wa Northern ne honorable Winnie mulesemu buleesi oli naye nabo badduse olw'obulamu bwabwe ebintu ebyo bituufu oba just nabyo mwakiwuliddeko okuva deputy president so waliwo ekigenda mu maaso kye tulina okwetegereza ennyo nga bannansi ate nga kyeraliikiriza abantu bangi beemuluddemu bakulembeze bannamateeka abantu ab'enjawulo beemuluddemu era nga bafunye information nti kakati gwe tukunoonya era tujja kukwata ate balaba abantu abakwatibwa tebakwatibwa mu ngeri y'amateeka so kati abantu abamu bangi bazze beemulula kuba singa kiri nti
ebyokukwata abantu bya mu mateeka n'atwalibwa mu kkooti n'awoza naye bino bye batwala abantu maze mwezi mulamba oli eyo bakukuba buli kanaku alinjogera mukaawo newo ne Bwemuwanga Kivumbi ku kkooti baamukuba nga bamukuba buli kanaku n'okulwawo okumuleeta nga bamujjanjaba yenna azimbye feesi omubiri ebigere nakikuganga bagezaako okumutetenkanya oba naamuleetera mu bantu abeere nga ali yaddeyaddeko. So ebintu ebyo bitaddewo embeera etali nnungi era abantu abamu ne baga katusooke twemululemukko nkugambye nti ba deputy presidents baffe abo abakyala baawambibwa nga tugenda mu kalulu ate ku bakyala kiba kyanjawulo mukko kubanga yes omuntu yenna bw'aba awambiddwa n'ayisibwa obubi tekiba kirungi nkwadde example ya Honorable Mwanga Kivumbi naye ate ku bakyala kyanjawulo kubanga ne stories etuwulira abangi bebakwata ne batwala eyo bye babakola engeri gye babayisa yennyamiza nnyo naye nga tetulina kubeera mu kutya bwe tutinga eggwanga ono politics aliwo nti kakati ffe tuvuganya tulina endowooza ez'enjawulo tetuli balabe baggwanga oli wabalowooza nti olwokubanga tulina endowooza ez'enjawulo tuli balabe baggwanga ekyo si kituufu. Eggwanga lyaffe tulyagala tulyenyumirizaamu kyovudula bwe tulaba ebikyamu ebikolebwa tubyogerako kakati abamu bwe tubyogerako nga bagamba nti mwe gavumenti eggwanga temulyagala naki kati tuze twogera ku nguzi ku bulyake n'ebirala bwe bitu twabitandika kati nga ali mu kukosa zi Uganda Airlines nga bagamba mwe just temwagala gavumenti wano buli mwaka tubyogerako ne mu palamenti eyo buli bwenguzi nga bwe tulime empindi ku mugongo naye kakati ndaba baminisita ab'enjawulo batalaaga eggwanga mu ministries ez'enjawulo abaloko gavumenti ab'ebyenguudo ab'ebyobulamu bagenda eyo ne bagamba naye obubbi buno nga bungi bwe bakwata ono bwekwata ono tubagamba ebintu ebyo bulijjo tubyogerako nga tubibalaga naye nga mugamba nti ffe just tetwagala ggwanga kakati kitegeeza namwe temwagala ggwanga kubanga bye musanzeeyo eyo bulijjo bye tubabuulira naye nga temwagala kubitereeza kubanga mugamba aba opposition just tebagala gavumenti eno na ggwanga lino. Eggwanga lyaffe tulyagala era kyovudula tuba twagala litereere. Akasembayo tulina yesuubiri okugamba nti of course bingi bye tudiscussing okulaba nti obuvunaanyizibwa busigala butambula president nga taliiwo tulina acting president so n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku mitendera egy'enjawulo tugezaako kulaba nti busigala butambula. Kati omumyuka wange mu kibiina naye ali mu kkomera abaddeyo kumalira ddala ebbanga ddene Alex Waisa Mufumbiro n'abalala ba Eddie Mutwe bayinza okuba bali tebalina bifo mu kibiina naye balina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo batambuza so tugezaako kulaba nti ebituli tubibikkirira naye nga bwe tulwana bannaffe baveeyo kubanga tebalina musango. Munnange abantu bangi eri gye twatandikira 2019 2020 baga nti eyo mbuyaga ekunta agenda kuvaawo weetuli kubanga omutonzi ali ku sayidi yaffe ku lwaki eggwanga lyaffe tulyagala twagala litereere tetulina tteeka lyetumenya kati abo baga nti abo NUP bagenda kuggwamu nakibi baze babyogera waliwo n'abagamba nti abo tugenda bawalopinga tugenda baswalowinga munnange be babadde waloped ffe tukyaliwo era tukyakakkalabya emirimu gyaffe temulina kutyamu abasigadde okutya tekulina ate kutulemesa kutambuza buvunaanyizibwa bwaffe era bannayuganda balina okitegeera ekyo kubanga ye situation embeera gye bagezaako tuteekamu ffenna tubeere mu kutya naye kasitoba nga kyokola kituufu nti bwe mba nga obuvunaanyizibwa bwange kuwabula gavumenti ne ŋŋamba naye kino kikyamu mulekeraawo kuwamba abantu mulekeraawo kubba ssente y'omusolo mulekeraawo okukola ebikyamu buvunaanyizibwa bwange ng'omukulembeze naye ate nga munnayuganda ne bw'aba nga talina kifo nga nze bwenkirina buvunaanyizibwa bwe era obumuweebwa ssemateeka okulaba nti ssente ze zikozesebwa bulungi amateeka gagobererwa ffenna kitukakatako so tetujja kutambulira mu kutya tujja sigala nga ekikyamu tukiyita nti kino kikyamu tewali ajja tutiisatiisa tugambe nti ekyo kati kifuuse kirungi bannange